Okay, abatulaba abalungi tukuta ekitundu ekyokubiri nga tutunuulira ghetto n'amagaali mu nsi yaffe. Ghetto ezaala etya, obumenyi bw'amateeka obufuusa abaana baliwo, era ghetto ddala mu Uganda zifuuka zitya ez'obulabe oba ezitava ku mimwa gy'abantu. Muganda wange twongere ghetto zigaziwa zitya? Twogedde ku kisenyi gye tutandikiddeko nga ghetto, batugaziye ekintu kya ghetto tandika ddi okugaziwa? Okay. Ghetto zino ghetto zitandikidde ku mulembe gwaffe okugejja, kubanga ghetto ezo okusingira ddala zaalimu obwana obuto obw'abantu abaali bavudde mu bitundu ebyalimu entalo ng'emmondo olwo etabuse olwo nga kakati. By the way, ekimu ku nsonga ezatta ebyobulimi temulimba bantu ntalo. Abantu badduka mu byalo ne bayingira ekibuga ate baddayo. Kati ate omuntu ng'osobola otya okulima nga mu nnimiro n'ajjuddeyo mirambo? Naye owulira abantu nga bagamba ng'olima nti oli muyeekera nga bakuttirawo. Owulira abantu nga bagamba nti baleeta obuwuka ne babuteeka mu malimiro. Kagamba ebintu eby'ekigwagwagwagwa. Ezo ndowooza z'abantu abannabyabufuzi abeenoonyeza ebyabwe ate nga tebaagala ggwanga lyabwe. Amazima gali kubanga omuntu okubeera ku opposition tekitegeeza nti n'eggwanga olikyayo olina kuyisaawo gwe bibyo byokka by'oyagala. Owulira olina okulaga nti abantu nti eggwanga lyo lyagala era byojja okubakolera bye bikuli ku mutwe, so tojja ng'ovumirira na kulimbalimba bantu. So entalo zaali nnyingi, abaana abasigalawo kakati jjukira entalo ezo zaali zirwanibwa bantu, abantu nga be balwanyisa ate bantu nga be balwanyisa. Kati abantu abo abalwanyisanga abasirikale bakwatanga abakazi babanga tebeetegese ne bafuna embuto. Ate era n'abalala entalo zabasanga nga abakyala bali mbuto. Ate era abalala balinga tebazirinayo omwami n'omukyala badduse. Kya butonde gwe kigamba osobola okulwanyisa nekya nti sijja kulya okumala omwezi mulamba yadde okkomba ku tuzzi. So kati ebibaawo kakati ne mujja muvaamu abaana abo. Kakati abantu ng'olutalo lutabuse mu byalo. Kati abantu batandikanga okudduka kuva e Bulemeezi, kuva ekibuga, kuva nga tekyabeereka. Nga bonna bajja beeyuna basooka kuyingiranga mu Ssingo omwo, Ssingo n'alema kati ne banoonya Busiro. Kubanga mu Busiro kyabanga kyangu okufuna akasekese n'ogwa ku luguudo lw'eggaali y'omukka. Eggaali y'omukka sirowooza ebiseera ebyo nti yali ekyatuuka n'ekasese era bikayakomanga naawo mu miti oba ekinene ennyo mu Bende. Naye kati abantu gye baalindanga ne babuukira eggaali eyo n'abagoba baali babimanyi nga batuukawo ne bakendeeza akaliro katono ne babuukira abantu ne babuukira ne bajja. Kati baatuukanga e Busega nga batandika okugivaamu bagivaamu, abagenda gye bagenze mu bantu baabwe ne bagenda, abatalina oli avudde mu kyalo tatuukangako mu kibuga tamanyi gy'alaga nga wewaviiriddemu weewuwe ng'asaawa. Jjukira oluguudo lwayitanga mu bisiko, olaba okuva e Busega Nalukolonga wonna bwe waali ng'oli asaawa wasaaye ng'ateekawo bibulangiti bye n'ebikutiya ng'atuula awo n'abalala. Red Cross awo ezaabasanganga n'ebibiina by'obwannakyewa ebirala ne babawa obujjanjabi ne babawa obumere abaana abato, USAID, UKAID, zaali nnyingi, UNHCR zonna ne babaleetera ebiveera ne babaleetera bitenti okuzimba bitenti. Kakati awo mu Ndeeba we bayita ku Butaala, obutaala obwo awe watandikirwa ekintu kye bayita tonninnyira mukange. Era awo we wava amaanyi aga Busitingo Owino eyo gye mulabako kati. Gatya amaanyi gavaawo mu Butaala aga Busitingo Owino kubanga abantu abasinga obungi biri ebitongole zi USAID, UKAID byajjanga ne bawa abantu ne babawa kawo akakutiya ka kawo ne babawa akakutiya ka kawunga ne babawayo amata g'obuwunga ag'abaana ne babawayo kabutto ne babawa omunnyo n'ebyokulya naki. Kati abaami
bakeeranga ku makya ne bajja mu Owino eyo naye ng'Owino tennaba y'amaanyi nga waliwo butoogotogo na buki. Kati omwami nannyini linnya ly'Owino yali musajja munnakenya mujaluwo era twamusangawo nga tuli bukadoogo tuva okuwamba nga ffe tumanyi muwogo omwokye ne lumondo omwokye ng'abantu bamutya n'obbitago omusajja oli afumba ebbinika ya caayi n'ayokya bumuwogo awo ne bulumonde. Kati ffe engeri gitwali bakadoogo tumanyi nakaffe ng'ojja n'ogula omummonde gwawo omusajja yalingayo ky'emimonde 3 ng'afunye bakasitoma n'ayongerako. Kaakati bali abantu baali engeri gye bajja baavanga eri ne bajja mu Owino okukola obwabbimbika. Kyekyo bano abeetisi ebimbika. Kati bajjanga okwetikka era be baatandikira ddala ebintu okubiteekamu amaanyi ebyobwabbimbika ebyo ebyokwetikka bbimbika n'ebigaali okubyongeramu amaanyi. Kuba omulimu gw'obugaali ogw'ebigaali ebyo abaasooka okubivuga baali bajaluwo. Abajaluwo bwe baakola obwakkondo Amini n'alagira babatemeeteme abantu bwe babatemaatema basigalawo ne badduka. Kati emirimu abajaluwo gye baali bakola egyo gy'olaba cupa ddebe kukalirira byennyanja kutunga ngatto mabookisi biki gyali mirimu gy'abajaluwo. Kati abatoolo ne bagikola ki ne bagiwamba naye nga tebagiteekamu nnyo maanyi. Naye kati luno olutalo nga luwedde ne ffiimu gye twajja naye yakukola kuzimba ggwanga omulimu gw'ekigaali ne gulabika nti kati mulimu kubanga bali abaali bavudde mu ntalo bo bajjanga najja n'asindika ekigaali kye n'amaanyi ge gonna okutuuka olweggulo ng'afunyewo ekigulira Magala eddiba. Kati tiyagenda ng'okuddayo wali eri waasula nga maama yaddidde ebijanjalo bye baabawadde n'akawunga n'afumba n'agoya n'akawunga n'agenda n'addira akakebe waliwo abaana bakola ng'obukebe ne bateekamu akatambi ne bayiwamu amafuta ga diesel oba bi-oil ebikadde n'akuma akatadde oba n'akateekaawo n'ateekawo kati olw'okuba obutadde wabanga ojja otambula osa seba tonninnyira mu bumere bwange eyita eri tonninnyira kati ne babutuuma tonninnyira. Obutaala obwo ne butandikira awo mu Ndeeba ku butaala ne batuumawo ku butaala. Kaakati bano babbimbika oli abanga talina mukyala bimbika waliwo ekigambo kyempulira mpulidde yogera ku bbinika zinzimia Luswayiri. Zinzimia Luwarabu kubanga ye bbinika eno ekola wudhu ndowooza gy'onaabira mu naye nga ate zinzimia abatabaazi be bakomawo nazo ffe bye tuyita ebibuyu lwakuba biri byalinga bya byuma. Kati batandikira zinzimia babitandikira naye nga lulimi Luwarabu. Tugenze ku babbimbika tuddayo. Kakati oli bwe yavanga eri avudde okukola mu Owino kati basinga okunyweza ekigambo erinnya Owino kubanga ekyamisana yagendanga Owino n'anywa ekikopo kya caayi amajaani oba kaawa n'omumondo omwokye oba omuwogo omwokye owulira. Bino eby'entalo bibamalamu abantu ensonyi. Edda nga toyinza kukola ka wooteri mbw'ofumba emmere ani anaagirya. Abantu nga bagamba amabanda babatya nga ndi mu wooteri bagamba sirina waffe naye eby'olutalo bwe byajja ebyo ne biggwawo. Wamma tukyogereko ensi ekyuse wooteri tezalina makulu abatambuze be balya mu gye twakulira ng'ekyalo kirambe kakiri kikugi teri yadde wooteri. Kati ani anaagiryamu atalina wowe na lusuku lwe. Naye kati bwe yaddangayo nga wali we bakuŋŋaanira wali akamere nga naye omanyi nga n'abaakawala gye baakaleese edda. Wamaze ze zimu ku nsonga lwaki omukazi w'edda yabanga mukazi wa waka nga si mukozi. Weebale nnyo yensonga ki omukazi w'edda yabanga mukazi wa waka. Kaakati kyova olaba bagamba ebiyita ekiro ne Kabaka yeetikka nti ate ennyanja nayo bweyera neebalaga ku bugagga bwayo. Abantu beevuma olutalo naye olutalo nayo lwajja n'ebirungi. Lwayamba nnyo olutalo luno lukyusizza nnyo Uganda. Bali mu myaka gyange muyinza okkikkiriza n'abansingako kubanga edda abakyala tebaakola ng'osanga wane waffe Buganda omukyala avuga eggaali oyinza okusanga omukyala mu bukya atema ennyama. Abakyala batema empuuta. Abakyala batene nnyo abaalinanga emirimu abamu ngo basanga mu bitongole basanga ku kalina kati waggulu ne mu masannyalaze bawalampa byonna. Abakyala bavuga trailer bakubuulira basenga famu babeeranga mu bitongole naye ng'omulimu gwakola eno ga mulimu ki yabakira ttiimu ya kofi neebuuza nga balinga bakola oba n'okulonda nga batono nnyo nnyaabo ate bebiri after era olutalo. Sebo Genero weebale General Kaguteyo eri Museveni Saabalwanyi Tibuhabulwa Sebo nkwebaza kitange yajja n'omukulu so tuba tukyali eri mu babbimbika baffe kakati jjukira
nkugambye kawalaji kali kajja nkugambye katonto kabodiyo yes katandise okujja kati ebiva mu kawalaji obimanyi abakyala bazze bali bava mu lutalo ebiveera webiri Red Cross Edward tenti weziri kawunga wekali emirimu gwa bimbika eri gyeguli owino gyeri tuli mu kibuga nga tebatandika kuzaala bwana yabuwera waliwo bwe bajja nabwo obuto bwe bagenda nti babimbike kavubuka ka myaka 8 5 biki yakyali tulaawo gwenze ngene mbimbika biki bwasangira ate buno obulala kale bobula oli kuki oli awo jangu tugendeko akavubuka kaveri lwamigo masuulita takalabanga na kukalina kaze bakatutte nakasero atuse nakasero alidde emiyembe alidde nanasa alidde chipusi chicken eringa taddayo mundeeba kati we nakasero n'abalala n'enkya bwaddayo eri anona banne n'abalala ne bajja bwe bato ne bubeeraawo ennakasero waliwo ab'ennakasero waliwo ab'okwakamba eri ku De Winton ng'ate waliwo ab'oku Martin waliwo ab'omu Kivulu eyo bayitangayo Jordan kati ate ne wabeerawo ab'omu Kisenyi waliwo ab'oku Kayanja waliwo ab'ennateeti eri nakawuka waliwo abenakulabye mu Kiyayi waliwo abenansana mu Kibwa waliwo ebwayise nakulira mu Kiyayi abo mu Kiyayi balyanga embizi omanyi kati wali mu Kiyayi awo bali embizi buli kitundu oba yagala matu oba yagala ugimanye embizi awo mu Kiyayi bote ngokiriza mu Kiyayi nga temufumba nva waka era yasooka mu Kiyayi awo neryoka esaasaana nejja paka Wandegeya ne Kao Makerera ng'amatu tofumba nva waka gwegwe yakawunga ewaka ogenda ogula embizi ya 5 ono n'amatu kakati era sagala kulimba bantu tugende mu maaso kati ghetto ziwulidde naye nga nzimenya bwe zijja zisaasaana gye nkomenyedde tubadde tukomye bwayise mubaseesa Angola kazo Angola ebyo ebitundu byonna olwo biproducinga kuba ne banneekolera gyange beeyongera abawala bo bakole batya baagala survival ayagala kazigo n'agenda yeekolera egigye kati mu kwekolera egigye eyo ate gyafunira obuzibu kakati agenda okufuna obuzibu ne taata w'omwana talabikako ye batululira akaana n'alwanagana nako bambi baagala akaana gatandiza akaana bakakulo ne katandika nagwo okutambula tambula nagaye n'olwana luno olw'ensombo wakasa lutandise okusula ku lubalaza ayo ng'abeera be bavaamu abo okusookera ddala bakadoogo abo be mulaba abe mugamba basseeya seeya waffe be yagambako basseeya bonna baana baffe bakadoogo abo bonna baana baffe teri abaclaining naye ekizibu ekizeewo be bannabyabufuzi okutandika okulowooza mbo bajja kubakozesa bye baagala byonna bo balowooza nti ffe tutunudde butunuzi tetulina kye tubamanyiiko era bazze balimbalimba muzeeyogera ku street ezivaamu ba Nixon agasirwe basobi bakiwana bangi nnyo naisoko nyumizeko mu myaka giri bamuyitanga swazini nga bamuyitani gwe battiranga ku Nakivu Bulu awo gwe bandikangako mu bukedde oyo gwe battiranga ku Nakivu Bulu baali bamuyita Badru Makanyoso Blaka wa Joano ku Kayanja naye waliwo ow'emabega wali abaana b'omu lubiri gwe bakuba Badru Makanyoso yakuba abapoliisi n'abakuba n'ezigulu nayete omwerabidde oyo gutozo yakuba abapoliisi n'akutukako okugulu wali mu kisambi waggulu wali emabega nga ku najja waggulu awo bangi nnyo abaana ate Bulako we bamuwandikaga mu bukedde nga bw'ojja firimu in fact mwenajja n'erinnya eryakalondo oyo mwana yali mujalu naye bamuyitanga Black naye nga mumyufu Brown ng'oyinza namuyita mu kyotala ge magali nga mu Kivulu awo wali maama we nga ate mutoolo owulira kakati obu bonna obwana bebo street kid bali batona ki fe abaana bangi nnyo betukontrolinze kiwana fe abo bakiwana bonna bali mu control yaffe bwe bati naye
emirimu gyamala kutusuka bwe tugenda mu mirimu embeera ne babakwasa abalala ne batabamanya ne babaseererako. Omanyi munnange bakugamba nti mu bijanjaalo temuyinza kubulamu birimu kawuukuumi. Ekyo tewaliwo kiri. Era owulira ne mu makereziya mbeeramu ebapaaza bikyaboneka mu mizigiti mu makanisa. So kakati ekyo toyinza kinenyeza nnyo bantu naye kikulu ennyo control. Abalimbye muzeeyi bangi nnyo nga bagamba bw'oba bamanyi nnyo amageto simanyi ba ghetto president nti kakati be baadvisa ba president ku byamageto. Ffe tusanyuka netugamba kale katubalabe naye twewuunya nnyo mu mageto ng'oli tamanyi na geto neegi akubuulira kamwokya wali ate ne kamwokya akubuulira wano ku konta Afirika mboyeyewe geto owa muzeeyi yakimanyi amageto ago agamanyi. Kati kankuweeyo ekyo senario emu. Muzeeyi chairman LC1 gwe yasooka okukyalira nga yalidde entebe eno baali bamuyita Rajabu Muhigi. LC1 chairman mu Kisenyi awo wakati awo yali mu Eastana mu Eastana yali mu Eastana Muhigi. Muhigi amanyi kitegeeza muyizi yasooka kumukigwa yasooka okukyalira. Ate nga yali historical omusajja oyo baaliko ne muzeeyi e Mozambique mu zisitwago zaabwe Tanzania Rajabu Muhigi. Kaakati bamubulamu nekkubo erira lwakuba nti baaliwandiika bubi ne bawandiika Rajabu Muluzi. Naye muzeeyi yalaga nti ye muntu wa wansi yava wansi kuba batandika okumubuuza sabo nti mu Kisenyi wano wali nti otyo tulina ekizibu ki ekyenjaga nti otyo abaana banywa enjaga wano nti ne bagenda bakola effujjo ne bagenda batandika okukwata abakazi ne bagala koye nti kati mwagala nkola sabo twagala oleeta abazirikale obayole bonna obatwale obayiwe Luzira ko muzeeyi nti kakati tuddemu muzeeyi n'abagamba bannange abaana abo nti balina ennimiro nti tibazijjawa balima giri emisege gisobola okulima enjaga yeevaawa bagijjeyo bagibaleetera kuveeyo mu kyalo baani abagireeta abantu batali bagireeta babawayo abwereere abagigula. Kakati nammwe muntabudde nti kati mwebwagala nkwate bano baana nti nkwate bano abaana nti ababagulako enjaga nti ate mwemugula amafuta simanyi biki nti kati oba mukooye enjaga eyo nti mugende eri mu kyalo eri gye mugirima eri nti mugikuule kati munaabali mukyalina bye mubaguza. Naye nze sirina ngeri gye nkwata baana abo nti banywedde ng'ate mmwe mugibaguza. Oyo gwe bayita musaba. Yes, ako counter checking. Musaba. Wenyini olima enjagayo n'ogireta n'ogiguza abaana ne bakuwa ssente ate n'obawaabira babakwate ate nkyogamba nti mubi. Naate ogende wa Museveni naye sijja mubuuza kibuuzo nyamugamba mpa buwi ssente kubanga tewali kya kumubuuza oyo gayali genius. Omulaba ku campaign okwo nga yefuula nga atabimanyi. Nze we naatuuka mu maaso ge era naatera okugendayo kyemmanyi mukwano gwa Mukyakya Kabaale program zaawedde ez'okusinkana muzeeyi tugenda musisinkana naye bwe ntuukayo ewa muzeeyi yamugamba ki muzeeyi mpa ssente kati ate mugambe ki kati ate nkubbireko kino tajja kumpa nkubbireko kino oyo mukama wange bankubye nnyo enkokola nga tebaagala musinkane naye singa naasisinkana muzeeyi abantu enkyukayokyuka yonna bajjajjira nze saagala bya ssente ffe muzeeyi bye yatubitugaana n'atugamba tulowooze gwanga mwoyo gwa gwanga owulira ebirala biritukola ki kubanga ye atera nnyo okutambulira mu Bayibuli owulira ne Bayibuli ekugamba gwe sinza tendereza nnyo ebirala binaakusanga Katonda n'abikuwa. Nze kakati nsavingidde emyaka 42 kuva mu nsiko naye sizimbanga nnyumba sivuganga yadde ku kagaali nti kasente zange naye ndi mumativu nti nsavinga eggwanga lyange era luliba lumu kubanga nze ndi mukkiriza Katonda oyo ali waggulu alama nti emirimu gyange giri genuine era lwe ndifuna chance nendaba mukama wange Museveni si gwe guliba omulundi ogusoose kubanga nze muzeeyi yandaba nedda
muzeeyi tusinkana in line of duty nze sirina kajanja kagendere muzeeyi nti musawenze muzeeyi emirundi gyonna gyandabye mu line of duty nze mujaasi eyasooka okukubwa ambush mu 1986 mu mambuke ne bantwala live mwali mulumbye ekko ne bakuba odwaba ne bakuba ambush alesera kwena ne bantwala live ne mbamala mu weeks 2 ne mbavaamu ne nkomawo bakukwata bakuabductinga bakuabducting abasajja ba LRA ababa alesera kwena Holy Spirit Movement zo sajjo zaali zabadde omukyana mukaaga bani abo bali kodwa bojuku obulyanga tetumanyi nabakiba Mike Kirama kuba ffe bwetwatuuka engulu tetwatandika siyaasa yaffe bantu kubajjanjaba enjala yali eyo empitirivu abantu tebabafanako kyebereza be bali mu buyinza naye ti nga balinga ffe abali eno mu lutalo tubasinga n'okuba n'emmere ng'eri bo baali babeesinze ku buwunga bijanjala ebiva eno mu gavumenti naffe bwe twatuuka eri muzeeyi n'atugamba abantu abo bannayuganda era mubalabirire bulungi ne tubawanga buli kimu ddagala treatment mmere eriki kumbe bo tebaagala tukuba bapanga kutukuba ama muzeeyi mpulya nnyo ayogera nnyo ku Mike Kirama ate amwita Kirama yali wabulabe nnyo Kirama baali babiri ne Eric Odwa waliwo Mike Kirama ne mulala ba Tom Kirama baali babulabe batya baali ba senior officer nga balwanyi mu Obote Uganda Army Mugondi bagitanga UNL Uganda National Liberation Army bebabaziri olala abo naye baali balwana biri naye ng'osobola okulwana n'enala ng'ogisobola kumbaguze yalina obadde otya bapekos kuteesa obadde ki enala bwana negende kuba Sudani neginyangalaza negende bazikongo zonna negende Liberia wotutwala we tutakukuba so Mike Kirama ne munne mwabakese mundu Kirama tekuba yali wabulabe kuba muzeeyi mpuli amwogerako nnyo Kirama kakati mbadde njagala nnyo tugendere ku mulamu gw'eggaali zino tuddeyo ku ggaali kati eggaali mu kisenyi ekyo katugambe nti yalinga main ki haabu kubanga abasinga bagitunuulira naye waliyo zi haabu ezisirikiddwa ezakabi waliyo zi Jorodani jolo wawo mu Kivulu eyo yali ya mutawaana nnyo kubanga olaba Kampala eno Kampala eri ku kisenyi era ejjudde miwulugwa midumu naye abavubuka bayingiranga wansi eyo nga basula ku Sheraton wansi wa Sheraton nga baba bavubutula bavubulutikira eri ku golf course abalala kulerwe abalala eri egundi Kamwokya owulira kakati nga bazibu nnyo neffe bonna emifuleji egyo twagigendamu ne tukola ne tukuba maapu zonna biki era eggaali ezo ffe tuzitunuulira naye mmwe ab'eggaali mwe kambabuuliremu byonna bye mutubuzaabuza nammwe bannabyabufuzi kati ezo ghetto okuva ku grassroot network tuzitegeera era ffe tumanyi ab'eghetto be baani ffe betumanyi twaba registaringa dda bali organized balina address basoma betegeera bulungi naye ne bajja babeerawo ab'eghetto bano be bagenda bayiyayiya abo ne babakolamu eggaali nga babawadde omutwalo gumu ne babawa n'ebifuta bino bye banoosa bagende bakole basavinge personal interest z'abannabyabufuzi nga beerabidde nti eggaali eyo buli lweyita buli omu naye aba ne personal interest ye kati gwe olina abavubuka 150 oli ayagala simu oli ayagala wallet oli ayagala ssaawa oli ayagala ngatto oli ayagala kooti gw'osuubirawo we bayise wagenda kusigala watya olaba n'ente omulala waba tazikubye bulungi ne zijja ziyitawo mu mmere awo wayinza okuyitawo emyezi 3 okuzzaawo so kakati eggaali nawulira lumu nga akakiiko ka NRM ak'ebyokulonda nga mwami Odoe ayogera ng'agamba bannange eggaali tetugenda kuzikkiriza this time naye ne wabeerawo MP omu nga mukyala nawe owulira teyali omu baana waliwo n'abaami
nga bavumirira ekintu ekyo tikakati bwe tutabe na gaali ati tuna buildinga tutya capacity ani yakugamba nti capacity ogibuildingira ku gaali abantu bonna abali mu parliament awo ne mu cabinet bazibuildingira ku gaali eggaali ogimanyi eggaali ezo mwe temunnaba kuzitegeera bulungi njagala kakati mutunule waliwo betuyita ba gangsters okusinga bayimbi mu bayimbi awo mulimu omuyimbi omu alina sitayiro jazze naye mugyegendereze nnyo ate neewuunyiza ne bamuwa n'obwa minisita mu kibiina ekimu kakati munnaffe omu agamba nti ye munnabyabufuzi mukuguka kensa n'agendamu obwa minisita naye ate bwe mba ntunuulira eggaali y'omwami oyo eggaali eyo y'amadowadowa eggaali eyo ekozesa ame green eggaali eyo ntera ogirabako abantu abambadde yunifoomu eyo mwe abambala yunifoomu eno ku magaali mukikomeze ddala n'emmotoka z'amagye nziraba ku ggaali eya gangsta omu ate nga gangsta oyo okusinziira ku linnya lye si wa ku nsi yaffe eno. He's an alien. How can you support an alienated creature? Ngoli agamba nze I am an alien. What is alien? Alien kituufu ddala gwoyinza okusinkana alien bwoti n'oyimirira n'ogikwata mu ngalo n'onyumya nayo n'ogigwa ne mu kifuba. Is it possible? Kakati abantu abamu tebamanyi message amanya g'abaana abo ge beetuuma ziba messages enkusike mwe ne mutazitegeera ne mugenda muwabuukira watunuulira omwana oyo emmotoka zaavuga ezo zi armored vehicles n'alimba abantu ngalaba bagenda okumugwamu nagamba naye tusonde emmotoka yago ojjewo emmotoka y'akawumbi akamuggwe wadde ng'oli sita. President bwavaayo n'agamba bannange abazungu batandise okututeekamu ssente mwe ne museka si bwe kyayogera aba akitegeeza gwe tujja kumbuulira nti oyo gangster akoze nnyo ssente wa gyagenda shoki gyagenda n'agifunamu akakadde ka dola kakati bakama baffe abali mu security organs ezo ziri mu civil ddala aba senior officer ba poliisi mutandike okugenda nga mufollowinga delicately eggaali ezo ziri sponsored by wizard sponsors, strange sponsors betutategeera ng'ate bava bweru. Eggaali abavubuka agenda n'ava wansi wano bwati nga temumuwuliranga nako najja n'abastinga omulingo be tubanange waliwo gundi wuuna ali awo akuba emiziki wakabi nnyo mu kiseera kitono nnyo ng'olaba omuntu alina eggaali naye ng'ebintu byakozesa byokka emmotoka zaavuga gyatambuliramu ne weebuuza ono abiggyewo out of the blue. Tulina abayimbi bye tulaba nga bakamiliyoni bavudde wala era nga ne sitori yaabwe ojulira ba Bebe Cool bagendera mu bus corridor ne bajja ngulabira ddala abaana abo beezimbye ne bajja nga balinnya waggulu ba Juliana Kanyomozi ba Irene Nambiru bano ba Geoffrey Rutaya ba Misa Kisemakula ba Mpalembaaya nga muyimbi yes bano abaana baffe ba Rutaya Geoffrey abazze bezimba abawalukaga nga tubalaba naye ate waliwo abayimbi abazze ne bagira buzibe pya nga baguputa gaali za baguputa webale nnyo kati abamu ku bagagga abataano abasinga mu Afirika kuliko Rupati owe South Africa naye okimanyi nti Rupati oyo ye muganda wa Tirupati wano era baasooka ne bajja ne baagala ebyo bya Gupta kwagala kubikolera wano naye wano mukama ansaasire mu nsonyiwe naye kamwatule kuba kazi naye veteran General Jim Muhwezi oyo bandimuwaddenga omudaali buli mwaka kubanga Jim Muhwezi ebyo byowulira ebyabagupta byali bitandikira wano abagagga abamu be mulaba abo abayindi abo abaforena saagala kuba tulamanya munnange mukama ansaasire naye enzija gye baali bazzeemu yali ya Gupta
omusajja yabalinya ku kyawa kati zup yali Jim Muhwezi n'abakwatanga n'ensente ng'omuntu afuluma n'amabokisi g'essente $, ayagala kufulumya bweru. Oli abambuza gwe zino zaani simanyi nange oli n'azeegaana neegaana ssente. Owulira ne bagala bakwata oli omu yalina abalema nga yapangisa gundi namba awo bogiraba musajja alumbwa flat nga waliwo omugaggo omu ng'alina edduuka lye liri awo ku lumu awo naye nga si bannayuganda basenego naye nga alina abasenego nga 18 buli avaayo wakugulu oku tebakutemera muno abalala bakutemera muno naye nga bambala ekigulu kino ekyekiwaawo mwekibeera naye nga bagira buli olugira nga balinnya nnyonyi mwe bagenze kusuumula balinnya nnyonyi kumbe ebyo ebigulu mwe yali atambulizanga mwe batambulizanga ki enjaga. Owulira ne balaka bafuna essente empitirivu empya n'enkadde nga tebannaba kutandika kubabuuka omuntu bamutemako okugulu naye n'afa bugagga. Weebale ntandise okutegeera omuntu basobola omutemako okugulu naye n'afa bugagga. So people can risk. Weebale nnyo abantu kakati nga waliwo oba Canada oba Australia tawulidde gwe bakutte mafia abadde addiringa mu njaga naye nga yakimulatinze ebikumi n'ebikumi by'obukadde bwa $, mu myezi egi 2. Kakati ne byali bye baali batandise ebyo ebyo byonna ne birengererwawo. Obumafia bungi obubadde bujja wano naye kakati ekintu ky'eggaali eno kye babadde baagala okukola ki okutuyitamu olw'okubanga nti balaba nti eri ku grassroot network tebalaba wo presence eri visible bo ne beerabira nti presence eyinza okuba invisible nga gwe togiraba bulabi naye nga weeri teri visible naye nga weeri baagala okuteekera omuzeeyi bamulage nti amangi tulaba enfuufu. Kaakati nga bw'osabye nti mu Kyakabaale agenda kukutwala wa muze atuyo Kyakabaale nze mumanyi mujasimu twali ffenna mu lubiri era Joyce si Joyce Kyakabaale oyajja kutuusa era bwakutuusanga tondeka kubanga lwenjagala mbulire muzeeyi fulani yaggwadda nti tafunanga muntu wa ghetto Fortunately tuli bad face era ffe tukwatiridde ghetto. Ekyokubiri nze ku programu ya muzeeyi eyo eya Youth Development Initiative yandeetera n'ebizibu ne muganda wange nga nkozesezza obukadde bwe ebikumi bina era waali male kutegeeragana metal fabrication ne tutendeka abavubuka 6 nga tukola programu bagita equipping skills to youth masses nga tutendeka abavubuka 2 buli myezi egi era omujulizi wange ye former IGP Afande Kayihura omulala kati RPC Kasigire gwe nakwasa gwe twakwasanga abavubuka baffe 2 nga buli muvubuka okupassing out olina okwokya akatanda ka double deck era obutanda obwo twabwandinga ova ku poliisi ya Kale Kayihura obutanda 6 Kayihura bamuyingira mu buyingizi naye yayina chain. Abavubuka bange webali betwekwipinze ne skills era batubuuzanga nnyo mubadde mutya kisobodde mutya okukikola kino ne mubeera successful kubanga twafuna ne ku ttiimu ne ziva erira eyo ne zijja era abavubuka baffe gye bali erira. Muzeeyi yatuuka n'atugulira ebyuma ssebo taata tweyanzizza nnyo era ebyuma biwagula ebya China wabigula obukadde 8 ekyuma kyaffe kyali first class ekyennajeera webale nnyo ssebo webalire ddala. Kaakati fenge enkola gye tukola kubanga omuvubuka toyinza boga nti ngenda kusomesa emirimu alina omukyala apangisa ennyumba alina obuvunaanyizibwa talina budde bwakutuula wasome. So kakati ffe kye tukola tukubisa ejjinja limu ebinyonyi 2 bw'ojjanga okusomesa tukusomesa bwe tukusasula kubanga bwe tunakusomesa okusala nkusomesa okusala bwe nti osala bwoti nti tupima tuti nti ne tupima ne tupima olwo olunaku nti ne luggwa enkyekyegezo ojja kuba opima tikati osala tusala tuti nti enkyo ojja kuba osala kakati ekitegeeza bw'asala
aba ayiga ate nga akola kuba material gyasaze tugenda gikola mu product tugitunde tujjeko percentage tumusasule si kusala kuonoona si kusasala kuonoona ate nga tubateekamu ne entrepreneurship bwe mmangu kusasula emitwalo 2 olunaku ekogenda na mutwalo akabokisi ko kookye wali kalekeeko katuli kayingira mu ssente nga omutwalo oguteeka wali omwezi kitegeeza gugenda okuggwako ng'olina emitwalo 3 ate ng'olidde 3 kati kikyobonjagaza mitono nange sizifuna omwezi ezo weebale nange kennyini akolera ku mayengo kati netulaba nga initiative eyo nungi nnyo era tulina abadde tusaba naye kati obusobozi sikyalina muganda wange gwe nali nkozesa n'emmotoka zonna tuzifuuye yerobi era kyatuleetera okuwangula akalulu mu kira akaali kalemye era nga yes kati muzeeyi bwe yabadde mu kira ku luno ekintu kino ekyanyiizizza nnyo nali saagala nnyo okulumba muto wange oyo Ssemujju Nganda namuwulira ku programu bagiyita olutindo ku radio Simba n'agenda nga bamugamba ku bya PDM n'agamba nze sinza kubeera nga bano ba bogasi NRM MPs okugenda nga baadvocatingira PDM nze wange mu kira nina abavubuka emitwalo 15 kakati eyo PDM egenda bakolera ki gwe ssebo Ssemujju Nganda nze nange ndi wa mukira nzaalibwa Kamuli awo Kireka ew'omugenzi Amoni Mukasa Kibugo abavubuka b'omu Kiramba manyi bulungi era bammanyi bampita muzeero gyammo ku byembakoleddeko byembalazeeko ne muto wange Male Erimiya kutegeeragana ate muganda waffe ne Meja Kayongo Steven nga tuli under the guidelines of Meja Kakoza Mutale Roland oyo gwe mbadde ngamba mukwano gwaffe Kakoza ne tutandika okubuulirira abavubuka baffe ne tubategeka ne tubayigiriza okwokya ebyuma amadirisa enzigi geeti bitanda buli kimu era abavubuka bali bulungi abalala bali mu Ministry of Works abalala bali beekolera gyabwe endowooza otera okumulaba Rasta awandiika mu Bukedde nga yeebaza ne muzeeyi kakati mbuuza muzeeyi Ssemujju Nganda tulabye beemupi abalala bateekawo zi projects kale ku bavubuka n'olyoka oyogera nisirabangayo project ya muzeeyi Ssemujju ku bavubuka abo ate nga okubeera munnabyabufuzi ng'oli ku opposition tekitegeeza nti oba ebeefuusa empalana ffenna tusigala tuli bannaggwanga nga tuzimba eggwanga lyaffe n'abantu baffe awulira ekyo oyo ayogera bulungi nnyo era takyalengingika alina ebyafaayo alina literature mungi olw'okuba munnamawulire munnamateeka byonna naye action ye ku ground wano nkyaginoonya ekyabuze naye ffe abantu kati nga banyankalakata ndi musajja ndi mulwanyi nkolera akasaala katono naye nfissaawo obudde nenfuna abavubuka bange nembakolamu omulimu nga nze mwoyo gwa ggwanga nze gwolaba wano n'obunaku bwange nina abavubuka abawerwa 1,000 era ekyo nkiteekako omukono muzeeyi ne bwampita naŋŋamba bandeetere nsobola okuba muyiiraawo ne batajaawo ekkololaawo abavubuka abange abo be bagamba nti gaali kabaka w'eggaali eyasooka okuzimba eggaali nze mulina era yakakomawo kuno nali musindise na ku kyeyo ne muyita akomewo ajje tusooke tutangaze ensi eggaali eno gye batulimbalimba era tebamanyi gaali yavaawa tebamanyi gaali bagizimba batya tebamanyi njawulo za gaali ffe tumanyi nti eggaali gundi ebigendererwa byayo bye bino eggaali gundi ebigendererwa byayo bye bino tewaliiwo muvubuka w'opposition abavubuka bonna they belong to us. Kale afande njala kwebaza aho nyino tugenda okukwatira ensonga eno mulundi omulala enkube tukyankalanyizaamuko naye ku nsonga y'ebyafaayo muganda wange Kyeswa Rogers awo tuba tusinkanye kye tuliko tuli mu kugezaho kuzimba capacity omuvubuka leme kutunuulirwa
mu ngeri eyonoona naye ate tumulabe mu kifaananyi kyajjiramu tumuteeketeeke asobole okuyamba ebigambo bya pulezidenti w'eggwanga. Awo tukwatidde olwaleero tuddemu tusisinkane omulundi omulala. Olwoka oyongeramu? Nakenyongeramu akalala. Mpozi ekirala nga tubadde tetunnaba kumaliriza nga tumaliriza. Mmwe abavubuka mwenna abandaba purogulaamu yaffe ofiisi yaffe yakyuse wali kubanga bazimbawo kati mwenna munoonye Kakooza Musa Musa Kakooza musajja wange abatwale wali ofiisi yaffe ewa Shafiiki mukulu wao tukyalinamu obuzibu bwa renti naki naye manyi bakama bange ekyo bajja kitereeza. Ekirala nyambadde uniform sirabikangako nga nyambadde uniform naye njagadde nnyo okukakasa abantu baleme kugamba nti byetwogera tubyesibako bwesibi nti tubyerippako bwerippi nti teyali kadoogo baki naye ssebo ndi mujaasi yennyini ate sigamba nti nze njogera ku byabufuzi wabula ngezaako nnyo okwagala okuteeka society zaffe ku mulamwa naddala abavubuka nga bwe muwulira jjajja bw'agamba kakati tulina okuyamba ku jjajja nga bwe muwulira abasajja bakakooza mutale bakasira eggwanga bwe babaddewo ba Moses Byaruhanga nga bayambako ku muzeeyi bannange olujja lukalambuzi buli omu alina kyasobola okukwata mu mwoyo gwa ggwanga kino tukigezaako kukiggumiza mwoyo gwa ggwanga naye kirala ebintu bino bye mwawulira olugogo bonna bagagawale wealth creation PDA ebyo byonna pulaani muzeeyi yazirina okuva mu nsiko ng'ayagala kupulaaningira bannayuganda buli omu abeere bulungi. Kaakati abantu mpulira nga muyomba nga mugamba omusajja n'atuwa kakadde kamu nga kaddeyo nedda. The man is still testing the ground. Ebintu bingi mmwe baabawa ssente z'okulembeka ez'olugogo ne muzirya ne babaweza bonna bagagawale ne muzirya babawadde wealth creation mugivuluzevuluze kati ekintu ekikozeeko yeno PDM kyovula bagenda agirambula alabe ekoze etya temulowooza nti lujja kuba luyimba ajje kugyongerako okusinziira nga bw'ebeekola ajja jjongera kyayagala zino ssente zemmwe Uganda is more sophisticated ennaku zino ate ssente tugezezzaako okuzikola weeziri temutyamu era ekyo muba mugezaako mukuume emirembe security tuginywezezza omukama abakuume mwekwase nnyo mukama mu buli kimu. Kale awo tukwatidde leero